president tuludde ffenna ffenna ebbanga era tugamba tuli bakyali n'onatuuka mu state house ffe tetugenda kukonkonanga tujja kusigala nga tuli bakyali ne president bagamba yagalize ofune tosobola kutulabako nodduzi za muhoozi president tuwe ku kimuhoozi nga kinaaba omudagala mu ofiisi zo kata akatambi kale kikole nga atatigenderedde kale kawe n'obiyaniri sanobiyaniri akate kale edi muntu asobola obbikola tusaba ku nodduzi za kimuhoozi nga kinaaba omudagala awe tubaagala kasita mukikuba ne kitandika n'amalogo muhoozi njagala okwate kitaawo omutuge yakulemeseza okugenda ku gundi yagenda okulya yakulemesa owa president kitaawo mukwate omutuge newoonaloga newoonagenda ku state square sawa 8 ng'oli bwereere ku state square togenda kufuga Uganda tolifuga muna Uganda manya kino nabagamba enkolongo zino ezitulinyeeko zaavaako dda ate oba osuubira nti ogenda kujjako mu 7 mu biseera bino 1896 tosobola okutuuka kati we tuli ebintu bya Museveni bino biri mu past Museveni aviirako mu past kamba jjukizeeyo kasitole kamu kamba nyumizeeyo kasitole kamu otegeere embwa zino we ziri don't mess twaba kuba spiritually ne tubakuba ne mu foreign police kati ne ku ground tukkubi kati ozeemu mukulugu ezo step twazivaako dda mulaba omusajja ono mulaba gwentadde wano mu kino ekifaananyi nono mumulaba gwentadde wano mubalaba babiri bano be batambulyako obukulembeze bwa Uganda bano ne mu Buganda Kingdom lwaki nkugamba nti bano be bameja however mu Busoga tuyinayo Bujagali ate ne mu Bunyoro naye tuyinayo abatembuzi ne lwaki nkugamba bano basobola okuwangula entalo ezo kati kasooke twogere ku bano deni enkya tujja kwogera ku Bujagali n'abatembuzi embwa eyo babagamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi okuyiri bamuleeta mu nsiko okitegeera bamuleeta mu nsiko but main issue eyamuleetesa mu nsiko ye teyali kulwana zaali bbiri esooka ku Abaganda vibe ekyokubiri yendagaano ey'omwoyo eyali yakolebwa wakati wa Buganda n'obukulembeze bw'emisambwa abamu emisambwa temugimanyi mugiyita misambwa Buganda eyo njagala mujjukire Buganda omusingi Kingdom zonna zonna emisingi ezazimbizwa obwakabaka obwalingawo bwali bwa misambwa era omusambwa ogwasembayo okufuga Buganda gwe guno ono omulabo ono gwe bayita Bemba Musota mu fresh osobola mulaba nti muntu naye ono gwe bayita Bemba Musota okitegeera ngenda kujja ku Bemba Musota kansoke ku Bemba Musota Dennis je ku ono gwe bayita Katonda w'entalo mu Buganda ono ekibuuko omumbaale okitegeera ono ekibuuko omumbaale ngenda kukulaga embwa zino byezaagala okukola wallahi Museveni nkulayirira endagaano wazimenya dda tokyasobola kutereeza ndagaano zino tosobola eyo bakulimba tosobola mulode wazimenya dda oyina okukola ebintu bisatu by'otakyasobola kukola oyina okuzzaawo amasiro oyina okukwata northern bypass ogisaanyeewo then number 2 omusambwa Namboole mwagusengula wandikola ekintu okulumya gundi nene okomekereza nga omuyambe kkiriza gwe Muganda gwe Munnayuganda tategeera bino mbagambye enkyangenda balete ya story ya Bujagali mbaletere n'abatembuzi then mbagatte mu revolution eno kakati tuli ku malogo ga Muhoozi gali mukola kikyagezaako okukola Muhoozi nakugambye Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yayitibwa mu nsiko ekyali kimuleese wano kwali kuwa Baganda vibe but number 2 kwali kusiringa ndagaano ya mwoyo lwaki ono mulabo ono Bemba Musota gwe mbagambyeko gwe musambo ogwasembayo kufuga Buganda oba yali kabaka w'emyoyo yasembayo kufuga mu Buganda wabula waliwo olutalo naye batugamba nti Prince Junju ate yalwanagana ono naye historically tukkiriza nti Ssekabaka Kintu yalwanagana n'ono era yakomekereza obwakabaka bw'emisambwa Ssekabaka Kintu yalwanagana n'ono wabula ono bwakabaka bwe guno omusambwa guno gwafuga bubi guno ono yatambuliranga mu Misota ono era ye bakugamba nti ye azaalibwa ne Baganda bameka babiri ogumu Musota naye naye nkugambye guno musambwa ono ye Bemba Musota gwe mwagala the original Bemba Musota yono okitegeera kati ono wabalukawo olutalo ono wadde yali afuze bubi abantu naye yalabanga abantu bagenda kufa nnyo kiki yakola ne bateekawo endagaano
ne Ssekabaka Kintu ono ne Ssekabaka Kintu abamu batugamba Jjunju abalala batugamba Kabaka Kintu naye kugabe batugamba nti founder wa Buganda Buganda gwe bayita Ssekabaka Kintu tujja we bakola endagaano bagamba nti Obuganda bugenda kufugwa nga bakabaka bameka babiri era Buganda Kingdom ebeera ne Ssekabaka bameka ebeera ne bakabaka babiri era enagala byawo emikola egikolebwa gibeera ebiri. However tulina kabaka ow'omwoyo spiritual king tumulina then tulina ne kabaka ow'omubiri. Kabaka ow'omwoyo kimuvunaanako okukuuma kabaka ono era ye yasooka okulaba wamala okulaba aloosa ebinaatuuka mu lubiri wamala okuloosa ebinaabeera ku kabaka kikyakola yasindika message then kabaka ne bamuwa obubaka ne bubaka busooka kabaka wa mwoyo olw'endagaano eyakolebwa nti Buganda enegenda kubeeranga ne bakabaka bameka babiri Buganda efuge bakabaka babiri era bwe batikkira nkugambye bombi bwe batikkira naye omugo basooka otikkira ow'omwoyo then ow'omubiri ne balyoka baddako omutikkira. Endagaano ezo zezizekala bonna bassekabaka babaddewo mu Buganda babaddeko either abeera Mungo oba abeera Musota bemba Musota ono era olubiri lwe ye n'amakanda ge yagateeka mu lubigi okitegeera mu lubigi omwo mwabaddenga abeera ebbanga lyonna era abaddengawo Ssekabaka ono ow'omwoyo ono spiritual king the last spiritual king wa Buganda n'abasinga abantu baamulabanga Omusota ogwo gwabeeranga mu lubigi n'eki kye baakola omutumba avo ono gwe bayita Yoweri Tibuhaburwa ye yalowooza nti yamaze akifunye kiwedde ebya Buganda abibbi najja n'azimba northern bypass yali erina kuyita mu bbanga olw'okutaasa obwakabaka obwo naye n'embuzi kye yakola yo yajja n'egiyisa wansi ekitogo ne bakisaanyaawo northern bypass kati era kitabani kye kigenda kizunga mbu kikunamira Kyagulanyi mukitwale amaanyi ekisiru kitaawo yakulemesa dde obwakabaka tosobola kulya ngoma ya Buganda tosobola kufuga Uganda ate oligifuga okitegeera ekintu so weerimba kubanga okyalina emikolo mingi nnyo egy'okukola ggwe bo baali bamanyi babasaanyizaawo bano bo obwakabaka bw'omwoyo tebusaanawo basigala nga bali mu bbanga be bayita ba wandering spirits kati paka we tulifuna omutuufu agenda okuddamu abatuuze nonti mukozi tosobola katwogere ku ono ekabaka w'entalo gwe bayita Kibuuka Omumbaale abasinga muwulira Kibuuka Omumbaale ono baamujja Ssese yensonga lwaki bakugamba nti Buganda abasese batubanja olutalo lwa Bunyoro nga lutukutte Ssekabaka yali Nakibinge ndowooza Nakibinge yaliko by then olutalo lugenda dduka ebeera bulungi ndwekenneenye enkyanja Kabata era muko nga twogera ku Busoga ne Bunyoro nga twogera ku Bujagaali n'abatembuzi kati ono bagenda ne bamuleeta nga Bunyoro etukwatiridde baaba ng'ekuba Buganda ogittamu omuntu era ne baddamu ne bakola endagaano nti baaloosa Ssekabaka ne bamugamba nti olutalo lwo balugali gende Ssese waliyo omwana omuleete ajja kutaasa Buganda yasanga ono Kibuuka Omumbaale yamujja Ssese n'amuleeta wabula Kabaka baamugamba genda otuleetere omwana wo mu lubiri deni tukuwa ono Ssekabaka yali Nakibinge kyenzijjukira if I'm very certain was Nakibinge we baamuleeta mu lubiri ate yakwata muddu gwe yawaayo eri ku baana abaweereza b'omu lubiri gwe yawaayo eri ate ne bamuwa ono ne bamuwa ono Kibuuka Omumbaale endagaano eyo yakola ki naye n'agyonoona okitegeera n'agyonoona naye ono yalwana entalo nyingi nnyo mu Bunyoro ono kaakati bano bonna bajja ku ndagaano ez'awamu nti bagenda kukuuma Buganda eyo ne Uganda eyo nakugamba ogenda tegeera endagaano zino zeegattirawa Buganda eyawamu ejje lwaki Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri yakigezaako wadde yakikomya wakati lwaki resistance yali y'amaanyi nnyo kwani Bendikito Kiwanuka spiritually eno embuzi tekyalina kyekyasobola kukola spiritually tesobola kitaawo yabyonoona dde ebintu bya Buganda teyabizzaayo gamba taatawo asooka akwata ebya Buganda abizzeeyo ovuyi kitasobola akyasobosanyawo northern bypass eyo asobola okukomyawo olubiri lwa Bemba Musota asobola n'amasiro nago aganyo gakola goza kigatwala ebbanga meka bakola emikolo gyawo kiggwe ate nga ffe just mubuzaako myezi gozo tuviira so ebyo byonna byoli mukola mukulu president soko tere katambika amakudde tusooke tulabeeko bannange president nsaba katambika amakudde respect my people them tusisinkane enkya spiritually tosobola okitegeera tosobola spiritually tosobola mukulu biveeko wewumuzeeko Buganda is sealed tosobola
omwana bamulagayo dda Kyagulanyi nakugamba tebakumalaamu maanyi na bibuuzi by'abantu ababuukira revolution nakugamba this is your true source you will never regret a day lwateekako data okufollowinga breaking news breaking news wakati nga mukyali Museveni simanyi Museveni yakutte Nalukoola nabagamba oyo domestic policy mulina oku-understandinga policies zino engeri gye zizannya mulimu strength ya Museveni. How do you win in domestic policy? You win by giving you a negativity. Museveni wakola ekintu ekiri negative obeera owangudde naye wakola ekiri positive obeera towangudde era senga Museveni teyakutte Nalukoola mwabadde temulina kimugenda kuprovinga naye si ye point ebyo nja bijjayo nga tuze ku domestic policy. Breaking news is nakugamba toleka muntu kubeerawo ng'ali frustrated olwa Museveni byabakola mu ewuwe nabagamba eyo policy ye naye ate waliwo constitution ez'amaanyi ezitamanyi Museveni oyo ezimufukamiza okitegeera ezimufukamiza nabagamba olutalo luno lwe tulimu lwe luno baluyita de-dollarization luno naye nabagamba olutalo luno we luggwera Museveni agenda kuba tali ku ntebe Kagame agenda kuba tali ku ntebe we are still standing and improving you day by day okitegeera kakati nina puzzle yenjagala munnayuganda akugattire then nkwene breaking news mwegenda okuyitira eno Ukraine nabagamba mu lutawo luno America ebala ensi 3 Ukraine mu Europe Congo ne Uganda zebala senge zifuna olutawo luno egenda kuba erufunzizza eno Ukraine ogiraba yayingidde mineral deal nani no mu America awo tiking agenda ku video ya 40 kinge eno bagiyita Congo yayingidde mineral deal nani no mu America then wano tulinawo Mr X ye Uganda babuza ensi meka ensi emu pazo ya kukola ki okujjula naye abantu bano muzine ensi ebbiri zino kyanjawulo kyekiriwo ti bano bali recognized these are the presidents Zelensky ku Ukraine ayingidde mineral deal na America era akugamba nti eno mineral deal teriko na misingo tujja zigenda mu details emu ku emu eno Tshisekedi yayingidde deal ku lwa Congo na America waliwo wano X tanayingira deal naye gwe muna Uganda olunaku olwaleero oyina ensi erina president atensi America bano bajeetaaga lwaki teyingira tesayininga kitegeeza Uganda teyina president Museveni is not recognized Museveni is not recognized as a president of Uganda yensonga lwaki mineral deal eno Museveni tanagisayininga 50-50 ya America jeri mukola nakugamba yetaaga ensi meka in particular zesinga okwetaaga then etandika okubojjabojja bwebozeboze Museveni tanajinga lwaki is not recognized lwaki Museveni ono essala tumulaba yafuga agenda kuzitrip ezenjawulo nga president ne mu Uganda osaluti bazimukubira nga president lwaki Museveni alina ekintu kyatalina kyatapozesinga mu luno olutalo nabagamba olutalo luno lutambulira ku factor number 3 the deciding factor which is social kwetambulira Museveni talina maanyi g'abantu Zelensky alina total support ya Ukraine agina Tshisekedi wadde bagamba yabaka lwa according ku Kagame bwe yali wa kusatu naye ne bamufuula president alina support y'abantu be Congo yensonga lwaki America eno ekintu kyali mukola ayagala leeta Tshisekedi nga hero afuga ebisanja bibiri akite babeera bamusasudde wano Uganda tulina X kubanga Museveni ekisooka Museveni talina maanyi g'abantu tagalina kati America tasobola kustrakinga deal nabagambye bino America byayingiramu these are long term strategies long term zalimu kata kyagala muntu addamu kusinikira ku dola mannyo kyali mukola okitegeera kati ono mu America Kongo eno lwaki America ono yagisayininga lwaki deal zino agenda sayininga 50% economy zazi nensi zona ziyimiridde okweno nakugamba Foxconn company kyasinze neno mu China eri ku byabugagga bya Congo okitegeera ekintu ekyo China eri ku byabugagga bya Uganda Russia ebadde ku byabugagga bya Ukraine okitegeera kati Zelensky ayingidde deal no mu America 50-50 bagiyingidde okitegeera ekintu kino Tshisekedi agiyingidde Uganda tulinawo X kubanga aliko tali recognized Museveni talina maanyi g'abantu kati ebyali mu kubasiriwaza Museveni okuyingira deal eno si alina okugiyingira no mu America wabula ate ye Museveni asobola okuyingira deal eno nani n'omurasha kati Museveni ono alina kikola atya alina okuleetera opponent alina okuleetera alternating opponent naye ate ku kyarasha ate kibeera waasi nnyo kibeera easy ya Museveni okuyingira deal y'Amerika bano nga akozeseza alternating opponent beesije gwali mu kufumba oasi kyekyo Omumerika alina okuyingira mu deal eno ne legitimate president abeera aleeteddwa abantu senga Museveni akwetera ekiwanje ne mukikkiriza kitegeeza ekigenda okudda mu American foreign policy kijje Uganda mu BRICS okitegeera then addeyo pazo y'abana ejjule nakugambye pazo y'abana erina okujjula at all cost at whatever cost pazo erina okujjula okitegeera kubulako nsi ki emu bweti Uganda then muna Uganda kye bakola main branch
kye bakola main branch gye bayita Rwanda bagittamu omuntu kubanga bano abantu bakimanyi nti amaanyi ga Museveni ate tegali mu Uganda. Amaanyi ga Museveni gafugisa Uganda tegali mu Uganda gatya. Financial and economic transactions zonna Museveni zakola sente ze zimalira Rwanda. Ebintu bya Bekongo sente baziteeka Rwanda ne Kagame. Otegera baziteeka Rwanda awo ezive Rwanda ne zigenda mu butujju mu Congo, mu Somalia, mu Ethiopia, mu Sudan. Ono musajja atinkudde entalo buli wamu. Otegera ekintu ekyo. Kati ne minerals zabbye Uganda abikukusa n'abiteeka mu Rwanda. Nabagamba Rwanda terina kyabugagga n'eki. N'amafuta ge bakazula mu Lake Kivu enzizi 13. Congo egamba zaayo kuba Lake Kivu egattako ne Congo. Otegera ekintu ekyo. Kati minerals zabba mu Uganda diru bazikutulira wa Rwanda. Otegera ekintu ekyo. Kati kyopola gwe mu Uganda lera asaba sanction, twagala sanction bazituwa ba Munyarwanda sanction ezimutamu omuntu. Otegera ekintu kino bamufube ezimutamu omuntu. Kubanga bakimanyi nti main branch yani yattibu habulwa. Kati jjajja tibu yekyalizo otinzeeko nakugamba eno fact eno senge esituka Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo senga mu Uganda akeera ku makya n'agamba ekimala kati gwe tuviire. Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kati Museveni agamaanyi gali mu bakula mbwatuka aleete ne jati mu bantu. Ekintu kyali kukola kulemesa gwe mu Uganda kusituka alina okulinnya ku eno deciding factor obutakola ki obutasituka kuba akimanyi nti senga musituka agenda kukwata kyabalinako control. Lwaki policies zonna ne charters Uganda ziyayingiramu zimulumba bulumbi direct. Waino okubawo olutalo wakati wa Museveni ne policies zino. Yensonga lwaki pazo eno tewera. Eno pazo tewera. Otegera ekintu ekyo. Kati okugiranga akyaba kuŋŋaanyamu obwabbye mu musolo n'akuŋŋaanyiriza alina okukuumanga tosituse. Such that n'afumba opponent we n'amuleetawo nga munanga gwa kye yakola. Kati ne Museveni naye aleeta owuwe then ono azee Uganda mu foreign policy. Kati Museveni naye aba akyafunayo kasente ng'ayita mu buloka we gwe yakola ki gwe yabateerako. Naye mu Uganda senga tugenda kukola ekyakisekedde. Tugamba abazungu bano basebo temukukutanga muyita manju muyite milyango tukole diru tufune mutwale interest zammwe naffe tutwale zaffe. 50% eno tekitegeeza mbu ebyobugagga babitutte nedda. 50% eno ebyobugagga bino obeera obiguza America na companies eziri related ku America. Kyokola okitegera ekintu kino obitunda butunzi naye nga 50% ebyobugagga byosimye bibeerako ne audit obeera obiguza b'America. Obase kyo basindika companies zaabwe ne zi extracting ebintu bino. Wezimala obi extracting ne mpima ne bakusasula ne batwala. Bwe batwe bakikola. Okitegera ekintu ekyo. Bwe batwe bakikola. Naye zino embuzi zaagala kutubba. Ffe tuleme kukola kikufunamu. Kati ensonga lwaki wano tulina munna Uganda oyina okulwana ennyo okulaba nga tufuna ekintu kino. Okitegera nakugamba ono omusajja twamukuba is not recognized anywhere as the president of Uganda. Ekyo bakikulimba. Paka wanafuna ekintu kye bayita people power wafuna amaanyi g'abantu of which essaawa ntakyasobola Museveni okweddiza amaanyi g'abantu tasobola. Kikyalina okukola alina okufumbayo opponent alternating opponent amubaleetere. Okitegeera ekintu kino kye kitufuula ab'enjawulo kubanga ebintu bye tukola byanjawulo. Ne wano tutiikinge nabagamba bano nja bakubisa buwongo just ebeera time yenna kashama biki byosomesa tebikwata. Nabagamba time ekintu kyenkola nkimanyi nnyo nawe munna Uganda ne nkugamba kiyalingirako munno buli aweddemu amaanyi ne nkugamba ebintu bino bikwate obiyige tebigenda kugasa ffe kujjako Museveni wabula bigenda tugasa ne mu generations eziddako. Abaana baffe n'abazzukulu balina okuyiga ebintu bino. Okitegeera? So respect my people, respect my president. Tulwane nnyo tujuze pana eno nga gundi eno paze eno tugijjuza ng'eri mu favor yaffe. America wabajja kukola business. Sibya ebyemyaka ana Museveni byamaze otubba interest ezaffe azibba ez'abazungu ne zituukirya. Twagala ebintu ebirina audit mu Uganda balina okubulya ebyobugagga byo bigasizzaaki bigize eki wabula sebe byabitunda mu nkukutu nedda baaba ku luno twagala kuyita miryango buli muvubuka ebyobugagga by'ensi ebimugasa so sikwata byabugagga byaffe atagenda agasa Abatanzania. Lwaki amafuta ogatwalira Abatanzania? Kyogamba ffe Bannayuganda ffenna tuli employed. Mwe Munnayuganda gwe omuvubuka gwakyawagira kigavumenti kino gwe musiru akutte over 1 million jobs azigabidde Abatanzania.